Kigudde Waani nga tuli wamu ne bannaffe aba MTN abakugamba MTN Mobile Money, MTN Momo ky'ekintu ekiri ku mimwa gy'abantu bannayuganda bonna abatulaba ku Salam TV. Afro Mobile App nayo gyetanire olw'ensonga omulembe gwe guliko gwa Afro Mobile App. Ate ne njagala okugamba gwayagala internet ennungi 5G kozesa MTN Wakanet Fiber ku mitwalo 11 osobola okuba nga ogikozesa. So gye tuli eno Semutoka Peka Road lyerina ekkubo erigendayo naye nga ekkubo lino lyolaba liri mu kubanga liddaabirizibwa gwe atwaba ku Salam TV era bw'oba weetegereza obulungi ligendera ddala paka netuuka Semuto paka Kapeeka eyo yonna tugenda twogera ku nkulaakulana ey'omu kitundu kino. Enkulaakulana eyimiridde etya, ebyobusuubuzi biri bitya, ebyensuubulagana biri bitya n'ebintu ebirala bingi. Era ku kkubo lino enfuufu ye baana baliwo wadde ekirayika enkuba weffe we tujjidde akakuba kalayika katonyetonnyewokko enfuufu si nnyingi naye nga ebisinga byonna liri mu kubanga liddaabirizibwa era bw'oba weetegereza liri erigenda Matugga, Bombo, Buwambo okweyongerayo paka Luweero kati wano era bamanye ekkubo lino kajjaamu kamanyi okukwata bw'oba ova Kabwempe, Bwayise, Kawanda, Maganjo, Kagoma, Matugga kajjamu kamanyi okubanga kakwata ate n'abava Buwambo, Kiti yonna kajjamu kaba kakwata. So ziba zivaayo eno ezivaayo nga ziba ziyingira so ensonga lwaki kajjamu kaba kakwata n'ebintu ebirala bingi. Twegala ku nkulaakulana enkulaakulana bweyimiridde era nga bw'oba weetegereza ne kino ekipande weekiri ekigamba Civil Works for the Rehabilitation of Matugga Semutoka Peka Road kiba kitegeeza bannaffe aba UNRA bali mu kubanga bakutegeeza ku nsonga ly'ekkubo era ebimotoka obiraba ebiba bivaayo zisinotulaka bituleera byonna lwa nsonga ekyo kyekimu ku bitundu ebijjuddemu amakolero. Ekkolero amagamu ku ago amakolero agaliyo ge makolero g'ebibala bye bakolamu juice. So bw'oba olaba sinotulaka ezo z'olaba gye zigenda kubanga zisomba ekkubo liri mu kubanga likola ki liri kubanga likolebwa. So ebimu ku ebyo bye tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero gwe alaba Salam TV bw'oba weetegereza ate bulungi eri bannaffe abatunda ennyama bannaffe abatunda ennyama kyenjagala okutegeeza gano ge gamu ku makubo muzimu ku disitulikiti ezisibukamu ente ezisalibwa okulya naddala Nakaseke. So bucha wano ziba mpitirivu nga bw'oziraba era twagala tumanye n'ebbeeyi y'ennyama eri etya nga tuvudde ku bbeeyi ya capati n'ekikomando ye y'ennyama eri etya bitambula bitya bigenda bitya. Senior sasa okulaba mugamba mutya kiri kitya tuli bulungi sebo enkulaakulana eri etya wano mu kikomando ekyammwe ekyeno kya sente mmeka? Tutandikira ku 100 wammwe 100 kya nnyama bijanjaalo kya bijanjaalo ekkubo lino okulikola mmwe eno tebabagoba ku makubo ekyokugoba abantu mu makubo eno tekyatuuka mu Wakiso? Baatugoba dda naye nga mukyaliwo ndaba gwe okyaliwo bali bakyaliwo. Wano okubeera abalala baliwo bali mu nsobi naye ffe abalala twabivaako dda ebyokkola. Ekitegeeza ono aliwo mu nsobi? Aliwo mu nsobi wuyo muweeko akazindaala ayogereko sajja tebalye kubanga munnaffe eri e Kampala we bajjira kati ng'ono owa capati bayinza okweyagala basooka kulya capati era ne wano we bamusanga era bazirya naye ne Wakiso baziriira ddala. Omusajja bajja kukola batya? Empola bajja kulya ebitaliika bajjagala bagwa mu capati z'omusajja bakakase. Enkulaakulana eri etya? Tugoya tukuba emiggo kuba ogoba abantu bebakolera tosobola bateekerateekera sibi nnyo anti kati olaba wano bali mu bakolera batubba enkya n'eggulo nga tudde ewaka kati obubbi bungi abo ababba be balemesa bebo gavumenti yalemesa okukola si kyakwekwasa si kwekwasa kuba tosobola kunsanga wano kano ke kalabirira famire yange omukazi n'abaana ne kitange ate oŋŋamba evaawo nga tondaze wenzira
obodda ku peva mbanja kudda ku bikonde ku peva kikola muganda wange ngoyiya plan B ngende njiyeewo ate nga ne mukyala era nayo kyekimu kati abo bonsindise kola dine kubo tulabye kuno kuliko manufactory mangi agazimbiddwa esemuto eyo naddala ekapeeka ekkubo liro bali mu ddi bakolera balikole kirungi naffe ekkubo tulyagala naye ezo factory nazo zennyini tezigaba mirimu abaana omujjuzo mungi kuba tulaba bazimba factory waliyo ey'emiyembe waliyo ey'emicungwa waliyo eyaki gyebiri naye abakola bangi abakozi abagala emirimu bangi kati teri mirimu naye nze we neeyiiza wano ne sitagenda kutulugunya ayina ssimu ye lwaki obatondeka nenfuna omutwalo kati oba kwegamba oba tonjagaliza oba oyagaliza oli ayina kyenjagala ate oba ku Salaam TV tulaba wano abali wano abatunda ennyama waliwo bizinesi z'olaba n'ogamba naye bano bakikola batya omanyi obeera n'edduuka ng'ono ayina n'ogamba ne wana atunda atya naye bano bba ab'ennyama bakikola batya bizinesi ziri wamu bakola oba buli omu mungu Allah alina waagemulira buli omu n'amuwa mutozi waffe yasalawo kasooke mbabuuzeeko mbayiteyitemu tutuuse wano ku bbuca ez'enjawulo abatundira ennyama okitegedde wano buli kimu weekiri abaagala olulimi abaagala ebigere abaagala ki tata wange mugamba mutya oli bulungi oli otya kiri kitya wano kiri fiiti mpozi kale wano we bayita batya bayita matuka ku mabanda semutoka peka road semutoka peka road kati wano waaliwo ennyumba z'abantu bwe baazimenya mwene musaba muteekawo bbuca nyumba z'abantu nazo bazimenya ng'embeera naffe tetumanya wali buzibu ki kubanga nange oba kugaziya kkubo liri erige nkulaakulanye ako si kukulaakulana singa abantu tukyakola naye nga tebatuza babi mwe tebaabagobeewo wano we mukolera wano ate nze manyi otunda butunzi nanze ntunza butunzi emirimu gya mukama wange gyenkola kati wano mutunda mutya kiro yagumu bbiri yagumu bbiri ate olulimi nawe wagumu bbiri buli kimu kuno temukitunda wano buli kimu kibeera wano ne mumazaawo sente zibuze zino naku tulina okusuza kumata tulina okutunda kasani kati buzibu ki bwemutera okusanga wano mwe abatundira wano obuzibu bwetusanga wano abatundira wano bano abamenya buno obuyumba bwe bajja balina okutujjawo ne tudduka n'ennyama yaffe nga tetulina kyekikola ki tulina mudduka nayo tudduka nayo tebagirya wakati baba gye bagenda kukuba nga tolina kyakukola kitegeera bagiriira ddala nze nange capati zange ku mudaala baazirya okitegedde so muli mutya wano bassebo taata wange bizinesi eri etya abantu bakyalya nnyama balya bijanjaalo nantula eno minzaani mbadde ndudde ogiraba tulaba ziri enzungu ate omusajja oyagala mukola otya ekisha omusajja mwagadde gwe abasajja muzeyi wange sente tuzinoonya mu bugubi gwe nosalawo nimwagala mutuwe ebigumba sokozeeko andi awabeera ennyama wabeerawo neggumba mukwano tetwagala magumba twagala musajja oyo agalya kanyama awabeera ennyama wabeerawo neggumba gwe musajja gwe nkwagadde sokompa ekiddo gwe nkwagadde singa wete ffenna we tugula ennyama omusajja adde akuwadde ekintu nga tokitegeera abasajja bakola naawe bakola naye kati balina ekipindi kye bapikamu otetegereza obulugwa abeera ennyama babeera neggumba wekiri ati ffe tetulya magumba tulina manyi twala tulya kabiifu akayimba bakayimba batya akayimba omuyeyi akayimba mbu katya uno omuyimbi akayimba yimba mutuwulire simanyi nyimba muzeeyi nze enyimba nziyina naye kale mukadde wange omulimu gutambula gutya gujja tutambula bulungi naye waliwo ebikyabula enkulaakulana wano eri etya kummwe abatunda ennyama enkulaakulana ye ssebo kyali mbi
okyalimbi tebannabagobawo mmwe n'abewakiso atugoba dda era twatukolera ine tubona tufunira ekifo kiri gazete nti batubeere wano temulinze babafunira ekifo tweyiya wano nabakyeka waliwo maduuka naye tegaliwo maduuka gonna bagajjawo wano bonabona bali batugulako enyuma wona bahoteri wonna tebakyaliwo tebaba kimeko tetumanyi tuli kusala bwe muziba tuli kusawa za Katonda zokka omulimu gusomoza kikwe musanze mulimu guno omulimu mulimu nyuma tugisubula bbeeyi naye abaguzi tebalina ssente mugisuubula ku bbeeyi naye wano omwesimye bazijja wali nakaseke wali sebo sinakaseke ziva Aluwa olugendo ate ge mafuta mangi nemufuna okusomoozebwa kwamaanyi nnyo kati muki kyemuyinza okugamba gavumenti gumu kitundu eriko 2,000 gavameka basobola okugula enyama 2,000 saawa eri batono abantu ajasi bazigula ku nnaku nkulu naku enkulu nabo tebagula yefubyeko ku lunaku olukulu nagezaako nagulayo ka afu baka kiro kamu bati naye nga basobola be batono ate nga oba bagula byenda abakyala bazaalanye bayinza okuba bagula byagulika nabyo kiro eri mu kitundu kiro yebyenda eri mu kitundu oyo abisala oyo abitundu nayegaza kasoma naye nga nze temunnampita kugula mulowooza saagala nnyama nga bakayanira abaguzi nange ndi muguzi tumirayo ku bantu abantu bentumira abakozi bannaye bakolera wano mu katale ka wano omusajja agatumira ku maama antumire ku maama wange gwe nalingana naye mu hoteri mukama Katonda mukume bulungi amiina olabye omwana eyazaalibwa n'empisa mukadde wange obadde okyatumira naye kati bwe mubula abaguzi nga muddako kapuulu muwumuza ku birowoozo katubeesabeesaamu kale olusazaako ku pulensi ey'amaanyi nolema kukola ki awani g'omanyi asinga kapuulu twekwatemu asinga kapuulu twekwatemu gwe ngamba nti ono yasinga twekubemu bamita madiru yaliwa ali awo madiru aliwa tusibe madiru tusibe madiru bangambye ekabejja jangu zagenda osasula tokeni mupuulu tebakutegedde ssebo ani zasasula tokeni yessebo nga lwaki ono omusajja mutulaba kukwata mizindaalo kirungi ogambe wano nange eri ewaffe zitaliba ate bwe mbaako gye nkyadde eyo nensanga omuzannyo nga guno nenkwata ku ate zino bannaye enkuba zino zino ze basibisa ebigundi mala nkwata ku kuba nyinza obeera we okola otya wano kati wali nga nawe omupiira guli mutta nkubamu abagiteeka mu baketi gezesa tulabe gezesa gwe Madiru nja kugula amakato jangu okikole amakato jangu kubaddabo naye naavaayo eno tebe buzibu tebe yaffe eno yayonoonekamu tewekwasa kubaddabo ebadde ze waiti nkuba mmwe naye nga mugamba mutaseeka musajja we atidde omusajja tomubuusa ow'ebyenda taata gyebali mugamba muti bizinesi eri etya bizinesi gyevuma kuba yenyimirizaawo nze sigyevuma enkoledde ekyenda kikuyimirizaawo nguzeemu ebintu bingi kuba kati obudde buno amayembe si mabi kuba gakola amayembe si mabi gakola amayembe mu byenda nkulakulana eri etya wano nkulakulana simbi tukolera ddala lwakwako wayawukana kubala nogaako otunda ebyenda
Anti competition emekuba y'amaanyi. Bala batunde ennyama emmeza toziranga nnyingi. Sina kyenjeevu mangi kozeemu bingi. Minzaani zammwe kiri kitya ku minzaani? Zino minzaani zino. Nanyini minzaani eno. Ebibuuzo ng'oyina bingi. Chairman. Mukama waffe chairman. Chairman ajja tugoba wano chairman muveeko. Enkulaakulana eri etakwatula be bagenda bakulira ekkubo. Enkulaakulana simbi. Sijeevuma. Ekyo bayita batya taata? Olulimi. Odula lwa lulimi? Buli kimu bakirya tewali kye baleka. Nga sinagenda wala kasooke neeyanjule. Weyanjule. Amanyi eddoboozi Mudiru Emmanuel. Abasinga bampita Sifu mu pool. Madiru nickname. Kitya wano? Bamuba n'obwambe. Kano kanyama ka mutwe, kabuuyi, nawo nyama bunyama, biwoowolo, kagula. Byenda byonna mbitunda. Enfuufu bayise etakuba nabbe bali mu bakolera ekkubo naye enfuufu. Enfuufu si yennyingi ennyo okusinziira nti kuba yatonyeemu si nkuba batufaako nti bamanyi okujja ne bayisaamu amazzi ku luguudo ne nga mwesiimi abeewakisa batuyamba tebasobola na bayiramu wadde kale kimmalamu. ati ffe tuli gumite tetuli wumite tuli gumite era bakimanyi batakikola tugenda beera kirala bakikolera ddala nitukiza naffe we tuba tukola walla ife tasobola tuyiramu wadde kammalamu enfuufu ekende temulina ddobooza nti ndowooza ab'e Kampala mulowooza mwe buli kimu ffe tuli eddoboozi livaayo ffe nti ffe tubikozesa ife eddoboozi lyokka lisinga kitegedde nti tosobola beera mufu nosobola okukozesa eddoboozi lyo nokola ki n'oggusa ekintu nga tokozesezza violence kadi ffe tukozesa eddoboozi lyaffe nerituuka kuwakisa eri ku disitulikiti tebakimanya nti munnange abannansi balina kye beetaaga kati wano twabagambe oluguudo olukola si kibi naye akafuufu akatuyisa naddala ffe abatunda ennyama n'abatunda ebyokulya ebirala biri ku makubo ne bakimanya kati buli lunaku bayisaamu emirundi 3 nti ku makya bajja ne bayisaamu emisana ne bayisaamu n'olweggulo ne bakola ki bayisaamu lwakuba tulina obuzibu bumu bannange omulanga simanya banampulira banandaba sebo bakubona munnange luno oluguudo lw'ewakiso oba lwa bomboloodi ekidde essemoto kapeeka payipo yabomose wali eri kitegedde payipo yabomose wali ey'amazzi era amazzi gagano mugalaba kamera basimanyi obeesa otunulayo mu luguudo wakati bano abakola oluguudo bageze ne bakola ki ne babomola payipo amazzi mangi gagenda muli kusente z'omusolo ze muli mukola ki amazzi gaago mugalaba basajja abakola amakubo bano okumenya payipu kiki kye baba bafa simanyi munnange bankolimbye naye amazzi gaago kati gagenda olugendo gagendera ddala mpaka eri bombo luweero payipu ennene ey'amaanyi amazzi mangi tewali agakozesa gali awo gayiika buyise erikutuuka kitegete batuyambe bajje batereze national water bajje batereze payipu nabo beddeko bye bakola tebijja ne waya bazikutuleza netiwaaka z'amasannyalaze ziyita oyogere ku kya netiwaaka abantu abakola amakubo ono aba yakasimawo owa netiwaaka najja naye nayisa omulala naye najja n'asima okitegedde n'obwaya bwa netiwaaka nabo babukutudde ffe netiwaaka tezikyaliko nnungi okitegedde mukama wange ne waya z'amazzi kitegedde ne waya z'amasannyalaze ezimu waliwo amasannyalaze agali wali kuzireete wali wansi ekidda walinga ku everyday agenda ekigoogwa nazo waya bazikutudde amasannyalaze tegakyaliko kitegedde amasannyalaze bali mu kibululu kitegedde bajje batuyambe amazzi buli kimu tweddeko neyanza mukama wange kati nina kyendabye wano kyesannaba kutegeera omusajja oyo yali alulimi lwa nte oba musajja nga mugimu nnyo musajja olinga mugimu nnyo oyo oli ye alabika abasaba bakuba ente n'ekabwa so tuli wano bakadde baffe abatunda akanyama abatunda ebyenda ekyeya yengenda mutuukako kasooke kuggwa ebyenda ng'ogamba otya ebyenda bbeeri etya obeera otya ng'otunda byenda naye ng'olika komando anko embeera ndabisizaamu embeera yo etusobozesa kulya embeera osobola okutunda ekintu naye nga tosobola kiryako tukirya ewaka bituuka ewaka ewo bannaye ebyenda ebiri eyo
balya byenda si buli lunaku n'akanyama bakalya. Enkulaakulana eryeta kusoomooza ki kwe musanze naddala nti ekkubo lino lirimu kubanga likolebwa? Okusomoozebwa ke tusanze ngeri nti ekkubo likolebwa eryo bakasitoma eno bagenda kitono kuba baatugoba wali ku makubo eno abatakkirira batya okukkirirayo bakasoma nabo n'olugezigezi kati okuva eri n'okukkirira wano okkakanakokka akantu anti luli kati twalinga wali nga basiba wali ng'agamba mpeereza naye kati abalamu asiba emmotoka afulume nga n'eri ewaabwe gye babeera babitunda akagende ewaffe kwe kumpi mubonaabona banganye temuzijja aluwa manyi muzijja wano nakase ziva wala ne Sudaani zivaayo muzeeyi Sudaani waliwo ente ziva Sudaani ne zijja wano sebo zifaanana ziti ezo mu Uganda nga tetuyinaamu nte nga mweziri naye nga za busere nga zirina veeri zijje kati nga za wano za buseere ne mugendako Sudaani ne muleeta Sudaani ne baleeta bbeeyi layisi bbeeyi layisi bbeeyi layisi kinga amafuta kituufu naye era bagenda obbala ng'ate kisingako wakati wano ente oyinza okugamba kati saa zino eri mu kamu mmeka kamu abiri eyakamu ogijja wasebo mu Uganda terimu teyakakadde giina ng'ojinguza nze mbadde mbala kamu abiri oba ogula nnyana yakulunda naye ente nnyini ente za buseere ente etandikibwako eba ku bukadde 2 plus bukadde 2 ate naye ogigula n'ekusala olw'obuseere bwazo kivudde ku kyeya kino kikirimu ekyomusana nina kyesigenda yingiramu ekyo tojja kiyingiramu biwanvu okitegedde kale tweyanzeege chairman ate ogenze chairman aliwa chairman tutuno tuzze neze nga temunnankayanira kugula nnyama nange njagala ennyama bali bayingana kuyimira wali muŋŋambe ssebo ow'amawulire jangu ogule ogera nti bannamawulire tebalina ssente tebagula ssebo chairman nakutegereddewo nga nakakulaba nga otuuse ku kitundu kyaffe eky'ematuga ne tukuwaniriza ku Salamu TV ssebo Salamu TV ebadde erudde nga tetuyitamuko wano naye nga tulina ebizibu ebyaffe ffe ng'abantu twagala mutuyisizeemuko kuba kati ffe tuli bamufunampona ate tuli bantu ba wansi ate mmwe bwe mubeera ku TV ensi yonna eba ebalaba tulina embeera y'ennaku zino tutategeera oba yavaawa n'osuubula emaali ng'eno ogisiibudde ng'erimu emitwalo ng'ebiri n'ekitundu ku ebiri naye neegaana n'ofunako omutwalo amanirenda ne bakubanja baabali wali bakubanja babeera redde boolweggulo ne bakuyitamu tolina kyakukola simanyi embeera eno gye tugenda gikomya manirenda babeere siriyasi ofisi mugiteeka kumpi ngenda kugendayo ofisi bagiteeka kumpi ne bizinesi z'abantu bo balowooza abantu sa tebazinoga ku miti anti bagenda okulaba nga wano wewakolakolamu ate nga tawuni ey'ematuga ne bateeka ofisi yaabwe awo nye batutwalaganya mukolera ku bunkenke tukole ki embeera yakyuka tetumanyi kigenda mu maaso omunsi tetumanyi tetugenda nakyo mu maaso naye bagambe enkulaakulana weeri nti bali mu kwanga babakolera ekkubo eryo enkulaakulana effe balinga bamu so si ffe ffenna abagagga esobola obba ffe balinga neffe bamufuna mpola tesobola kuba kati ne wano boolawo etuli wano bwewati esaawa yonna bayinza otugobawo era ndaba waliwo abaali bonooza ne babajjawo naye nga tuli mu kweyiyawo eyo embeera yeeyo boofunyeeyo n'ofunayo naye simanyi nsi gyetulaza kati gwe nga chairman n'ekintu kyenyagala okwebaza nga ndi wano ku Salamu TV abavubuka abo obalaba mwebale kuba nti mubateereddewo ekyokukola emyaka egyo ogiraba si myaka myangu twateekawo kale ekyokukola kuba kati buli muntu alina emmeeza ye wano ey'enjawulo twekuŋŋaanyaamu ne tugendeyo mukama waffe bamuyita Muzeyidaani mu Kiibi nanyinyaddiwe yesanga natugamba mugira mubeera wano naye nga tulina kasente ketumuwaayo naye tukanoonya mu bugubi tetulina kukola tetumanyi oba gavumenti esobola tuyamba etya bangambye temuzijja Sudaani ebintu bino ebyaffe tubigula mu lufula naye waliwo bakama baffe abazijja Sudaani mu lufula ebbeeyi ye eri etya tebabaleega wala bazogamba amafuta nti mugalaba nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti tukolera mu bugubi omusajja bw'ajja eri ente ng'agiinako emitwalo 3 kati gwe nawe ajja kukuleega
Kulege eno n'omutwalo kati uno okuva ku makya nalese kilo 15 nakatundako kirezi tukire 15 wakatundako kilo 2 nezi zino ziri sawa 6 ngenda tunda China endala kilo 13 abantu nyama bagivaako embeera gye tulimu mu nsi ekintu bintu bya bbeeyi kati basoma ogiraba yeebi eno ya mugumu 3 n'ogisubuleyo kale kakugumu 10 nomanya nti jafiisako 2000 nobala nti kilo zo10 zirimu emitwalo 2 singa mukama nyamba netambula ogenda omaliriza ng'ofunye mutwalo weewola akasente k'abasajja oba ogenda kukola otya ate si be bali abo babalingiza nako obuntu bwaffe bugenda kuggwawo bagenda twala obuntu bwaffe Munnayuganda agoyingewa tugenda ku makya ne tusaba mukama Katonda kuba yasinga okumanya mu buli kimu kituufu nozuukuka n'osaba sobola otuyisizaamu ate naye tetuggwamu ssuubi nga tuli mu mbeera eno toggwamu ssuubi kubanga ensonga eri nti ffenna tukolera mu bugubi kati gw'oli awo okaaba naye waliwo atalinayo mulimu yadde kati ye aba ali aki tamanyi na kyagenda kulya ng'opozi ng'agendagenda mu bumenyi bw'amateeka ate ayinza okuba nga talina mulimu naye nga tebamubanja ate nga talina nasukulu erina eggwanga buli omu bamubanja abasajja abeewola ssene musajja alaga ffenna tubanjibwa kyokka tetwaliyo naye tulina ozisasula tumina mukyala wange nakate Agnes Matugga abeera katalemwa kozi ne bulaza wange Matovu Joseph naye nga tuli mu Bulumi kale Kigudde Waani ebintu tulimu wano Abaganda baffe bakitaffe abakola omulimu guno ogw'ennyama okutunda ennyama bannayuganda mulye ku nnyama abasajja temubalekera nnyama okitegedde bakadde baffe bano kyenyagala okuddamu obeebaza naddala mukadde wange ono webale kubanga bano abavubuka mwabawa emirimu okukola singa kati bataayaaya bali mu matatu bali mu ki taata ogwo mulimu webale wadde kale bangabe bamanerenda babatera wali ofiisi babali ku neggwanga manerenda akuteeka tayagala nakubeera wala ayagala sajjabo bannange mukadde wange kyambula kita mulimu okumazemu bbanga ki myaka 5 experience ogirina ati nosawo noleeta ne ku bavubuka olina kukola abavubuka bozaala olina okukola nabo notabalekerera nabo bategere ssente wazijje ziva balime lowooleza nti taata wanaaba afudde kiri ekibanja nkyesose ne beekuba n'okweku tumirayo ku bantu omukadde wange tumya mama wange naalonge bwayise ne muganda wange kale tweyanziza tweyanzege atoba ku Salam TV tukyali mu bannyama aligwe sitannafuna wambuzizaako aliwa yankani lyeriri ku National ID anaeze nobuki anaye bizinesi z'abavubuka soko itaka mali tukubeko wano kaliwa abavubuka batayagala kunoonya kikumi abakeera okuba abantu peeva abo bakikola batya era njagala obabuuze mukikola mutya taata sebo ekibuuzo ddamu okibuuza bulungi nga tutunudde mu nze ojja kunkubya emiggwa ne Uganda we yatuuka munnange tulina kunoonya kikumi tulina obuvunaanyizibwa tukula tugenda mu maaso kitegedde tukula tukola ki tugenda mu maaso tetukula nti tujja beera wabazadde baffe kwafuna twaliko abato ntobeera abazadde baffe ne batulabirira naye omuvuka alina kaso tuuka n'ojjamu empale okitegedde ekyenjoga kusigenda ku TV y'eggwanga sigenda kitegedde nti kasookula n'omanya nti nkuze olina okutandika okwetakulirako oba ofusseka nakambaata kankuwa ekyokulabirako nze we nali omuto maama wange ali muyita kati ya maama wange wadde munange taata yazaawa omula mirembe naye mwakola bye mwakola ne mundabira ne muntosa wendi naye nze maama yampitanga Emma muyita ngampita bulungi maama kasaa zino yampita taata oloza lwaki era kyemanyi essanyu ly'omwana yenna abavubuka abali eyo abatulaba
mwandibadde mukola lwa nsonga omuzadde wo omuwa essanyu naawe n'omuddiza kale ku kye yakola asiima n'emikisa n'ogifuna. Nze maama wange takyampita linnya lyange taata ssebo mukama wange taata aye tasobola nakumpita nti taata gundi kuba ndi muzadde nina abaana nina omukyala kitegedde nzadde kuba naabawera nina omukyala naye tasobola kumpita nti taata gundi naye ampita taata. Lumu namubuuza nako nga maama lwaki ompitagamba wafuuka taata lwa nsonga gwe yasikira taatawo bba wange taatawo ate okola obuvunaanyizibwa yondabirira ekyokulya nkifunira mu budde wemubaamu n'obuzibuzi owakasente obukola ki omuntuusaako siraba lwaki nziramu nenkuyita nti Emma oli mutabani wange nzikiriza naye lolo gyozannyawo nga gwe oli taata kikiŋŋamba nti n'oba mwana muto myaka 2 myaka 3 myaka 4 kwaze ndi musajja mukulu kati nkuze ndi myaka 3 naye gy'okoma okuba ng'okola ng'olina obuvunaanyizibwa n'emikisa gy'abazadde ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omwana yakuzibwa okitegedde nti ofuna emikisa kuva mu bazadde bo okitegedde. Nelwekyo ntwala omulanga nkubiriza abavubuka bannaffe abali mu Uganda yonna sijja sosola nti ba Uganda oba Busoga oba Bugiso oba wa naye Uganda yonna bavubuka bannaffe tukole ate totyanga tandika bino sima bandoga biki teri mulimu simbula teri mulimu gwe bataloga n'ogwaffe guno baguloga nti baloga naye lwakwaffe Allah waffe atukolera nkimanyi mutonzi gyali nkimanyi omutonzi gyali ye kamala byonna naye bagamba lubaala embeera nga nembiro okoze eki weetereze ne mungu akoze eki ensonga ki n'abasawo bagamba baba batujjanjaba bagamba tukozeko kyetusobola kama kitegere ndowooza nti kyekyeŋŋamba nti totyanga kutandika mulimu gwonna omuvubuka n'emitwalo 5 gitandika kapito olaba wano wetukolera ndi mu nyama gyeninawo ndi mu kapito wa mitwalo nga 4 naye nga sizagezaawo manyi oba kitegere kyengeza nti oli asooka okumpa ennyama sookera ku makya nga namu emitwalo gyange 3 neninya takisi oba neninya boda nengenda kaleerwe naye olwokuba obuntu bulamu n'obwesigwa n'ebbanga lyetukolaganye n'abo abantu akuwa omulimu kwata genda okole wonyuka noziweereza ku ssimu enkya nakuwa omulala nti amazima gabeere nnyo mu mulimu kitegedde mukama wange nti gyokoma okulembeza amazima mu mulimu ebiseera ebisinga ojja kufuna ekisingawo. Omusajja asooka okuwa ennyama ye nga eri mu mitwalo nga 6 oba 5 oba 4 naye nga totadde mu 10 neki okujjako transport ogo otaddemu genda n'okubireeta kitegedde naye nakwesiga golizo ku Uganda omuntu okwata emitwalo 4 nagakusigamu nga takumanyi tomanyi gyasula simanyi kitege kyenjogerako nti nga tomanyi gyasula nawe gyosula tamanyiyo nti amanyi kimuntu okolera matuga newokolera mu kifo takimanyiwo okitegedde nga tamanyi nawe okoki wokolera naye notwala obuvunaanyizibwa nomanya nti munange ndi musajja nina obuvunaanyizibwa nina famire kankole ndiddeko emitwalo gyange 5 6 oba ndiddeko 4 oba biganye kanwanyise kapito w'omusajja akole ki aveeyo lero luganye nkyanja akola ki nti omulimu gwonna gaba mazima gaba ki mazima nti okukulembezanga amazima mu mulimu ojja kufunamu kinene oli asobola n'okuwa mu kintu kyakakadde kati katugeze ffe abanyama ennaku zaffe tuzimanyi Easter idi 24 25 ezako enkulu ezo osobola ogenda nga tolina mu kiko musajja nakuwa emaali nga eri almost million 2 nagagenda otunde nakuwerako n'essaala nagamba genda onnyoke naye n'otunda n'olyako emitwalo gyo 6 twala 5 ne kapito n'omuteerako n'omuteekako n'akasimu ka munnange yetaana gyekwere munywayo kabiya akitegedde ayi nedda mukama wange nywayo soda kisinziira kuba be si buli gwe tukola naye nti tuba baddiini za njawulo ate nakyo si kive kuba ddiini za njawulo kuba kyemanyi ne TV gye tuliko ya Salamu TV nayo oli ye Paulo Paulo kitegeera
tebasosola mawanga na ddiini kakyeŋŋamba nti abavubuka banange mbakubira omulanga mbasaba busabi abavubuka bannaffe tukole nti tuve mu bino bye tulimu ngalo bunani nti gavumenti tetuyamba kaseera gavumenti tesijja kudda gavumenti ninza okuba nina opinion yange endala ya politics tina kisinde kyempagira oba n'ekibiina kyempagira biki naye si bye bigenda okuliisa ewange naye ndi mumativu ate ndi musanyufu nti ne gavumenti gye ndimu etaddewo emirembe wagira gavumenti eriko sookulaba gavumenti ekola ki eddako beera mwetowaze kola obuvunanyizibwawo ng'omusajja nze gavumenti sina kyenjibanja nti wemba nga nsolokera ku makya nenva ewange essaawa 10 ez'ekiro nentambula mu kkubo nga teri ankwatako neninnya mmotoka nengenda kukaleerwe nensuubula ennyama nenzijja wenkolera nenkola nenfuna sente zigolova mu renti wange ewewaka school fees w'abaana akameeza nga nkaleka kati ze gavumenti mbanjibanja ki togera amazima nodda tuve ku ekyo nti nakyogibanja wadde tuve mu kugamba abavubuka nti gavumenti etuyisa bubi biki fena tunyigirizibwa ku byemisolo webijja kutugoba ku guddo biki kuba naffe twali tukolera wali waggulu naye twadda wano ne wano we muli essaawa yonna asaawa yonna tukola ki naye wogoberera nga protocols osobola okukola ki sigenda kwekubira nti ki nze mpagira gavumenti eriko okulaba gavumenti eddako ndi mwana muto nzaliddwa ku mulembe gwa muzeeyi nzalidde ku mulembe gwa muzeeyi naye nebaza mukama nti at least ku mulembe guno nsomye wadde nti bye twasomera yamu nange si bye tukola kitegedde ate buli omu oba ne riziki ye si buli asoma n'amalako nti afuna kyeyasomerera naye nebaza mukama nti n'omulimu gwe ndimu gwennyumirizaamu munnange nfuna kyenjagala nkifunira ddala batya ewaka obunaanyizibwa mbutuukiriza nga taata abaana ku ssomero obunaanyizibwa mbutuukiriza kitegedde nti ne renti jeko bino kale wayo tukwatamu nogendamu bamanerendaawo noweewolayo okwo naye ebyo bibaawo kwatisola bya perfect buli kimu naye bitambula kyemba ŋŋamba kyensaba gavumenti nti just kintu kimu baterengawo route plan nti katugeze mutugobye ku kkubo waliwo tunadda kyanjawulo nti batya tukolera no ku kkubo ebuke ku makya ne mugamba ab'Enansana abatuuze b'Enansana municipality abeera mu Gombe division Matugga titubagala ku kkubo kisoboka ate kibaddewo tukirabyeko naye mututaddewa kuba abasinga tukolera mu zirooni abasinga tuli bazadde abasinga tulina naffe tulina obuvunaanyizibwa kyemba njogera nemutwalaganya nti mugambe nti waliwo akatale gundi ABCD mwena tubagala wano muve ku kkubo naye mudde wano we bati kitegedde tetali ayinza gaana kola awantu nga sooteekawo ekintu n'atunda bakasoma ffe tubayina era batunoonya nolwa noono we tuli si we twatandikira gye mwatandikira naye baze batunoonya kuba gye twatandika gye twadda ne gye tuli kati balina tunoonya nti batuterewo route plan nti bwe tuvudde wano tugeze mu katale naffe bakasoma ffe tusobola bategeeza buli kasoma sobola okujja niwaka tubadde emyezi 2 katugeze muve we mukolera mu bati ne kasoma wanajja nyamugamba munnange nkuguza naye BCD ngenda kudda mu katale we kati olina okayisaawo okayisaawo kato kiraba ola ne kasitoma jano kasitoma nomugamba munnange wadde wamanyira wali naye kati gwenkolera kati nkolera wano okitegedde era kajja era olina okayisaawo nti wabajja amanye kasitoma nga yaŋŋamba akolera ku mudaala bweguti na bweguti so bavuga naffe tukole kasima okitegedde bagambye waliwo wano alya kiro y'ebyewuuli Kigudde Waani evening drive tugezaako kuba kyama olina kuyagala okuddamu akasembayo mbadde nkubiza bannayuganda bonna bannange bw'obanga okeera n'osabako eri Mukama Katonda tukire twesabire kubeera embeera mbi oba musiraamu oba mukatuliki kubanza eri mukatuliki oba mulokole oba mu Seventh Day
mukama ajja tusobozesa otuyamba tuve mu eno embeera gye tulimu byebirowoozo byange byokka bye mbadde nsabira bannansi mukama abawa omukisa. Amina. Tweyanzege naffe olunaku olwaleero tetugenda kusukka wano ebigambo omukadde waffe byayogedde ebigambo omuvubuka oli byayogedde kyemmanyi Munnayuganda atulaba bikuzizzaamu essuubi embeera eyinza okuba nga ekunyigiriza etya naye si yenkomerero. So tubadde ne bannaffe aba MTN Momo wamu ne bannaffe aba MTN abagamba akozesa internet ya MTN Wakanet Fiber Afro Mobile App koba osinzira. Njala okwebaza kamera pasoni wange Musa Kasozi gwe tubadde naye gwe tuyiribye ate bwe tuli program Kigudde Waani bwe tulabise twagala tubeere nga tubeera kireza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kigudde Waani ekutuusibwako. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Eno ye Salam TV. Buli taxi, baasi, bodaboda oba kirole kyolaba ku luguudo bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza gimu olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi ne biroole ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumiye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist dduuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial year 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Ha! Bana buchaije! Kuveyo! Mama, baniga batya? Ate olina isimu. Wameragirira. Wamereka nkulagirira. Anti MTN yatuwaire eddakiika 3 ed'obwerere. Kasita ogula minutes okuva ku ssaawa endala ey'okunkyo paka ssaawa 2 ed'okunkyo. Butini got. Niga star 10 star 2 sindika. Ndi bwayine tibyakulimba. Ate ng'era osobola okukozesa app yeebwe ya My MTN eroidafune. Taku bando y'eddakiika da MTN wagati w'essaawa endala n'essaawa 2 ed'okunkyo ofuna eddakiika da MTN ku MTN ed'obwerere nga dda lunaku lulamba. Niga star ndala noti star 2 ndala ashi era ofuna eddakiika do ed'obwerere buli lunaku. Okuyungibwa kwaffe tekulemesebwa. MTN. Buli taxi, baasi, bodaboda oba kirole kyolaba ku luguudo bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza gimu olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi ne biroole ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumiye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist dduuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheemusi ni kiti. Togwa musuulu luli olwo Allah n'akwanja okuwanjaga kwonna ng'akuwulira gwe tossa mukka
tossa mukono kusaba, togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonnoggo byennyini mu budde obunyovu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu, Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bye tutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe, tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo we tugambira nti fahadha min babi awla. Bw'oba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu butatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetekereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 netukimanyirawo netugenda tujagana nazo nga ziri 12, so sikutuuka nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubi Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaamu TV, olutimbe olw'emirembe. Ibrahim alayhi salam is claimed by the Muslims. I showed you how in the first point I made, how his connection is to Islam. But we're not the only ones who claim him. Jews claim him. Jews take pride in being the religion of Abraham too. They call themselves the religion of Abraham too. But I tell you something. It's ironic that when the Quran gave da'wah to the Jewish community in Medina, they said, no thank you, we don't need your Quran, we already have what we follow. We don't have to think about this new revelation. We already have our own revelation. And Allah says, وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. And they don't even believe what they have. They even disbelieve in what they have. Forget what Quran, they don't even do justice to Torah. That's what Allah says about them. But you know, one thing that's really important here is Ibrahim, people, you may have heard this. The Quran says that there are people who did not accept the prophets because they said, we will follow our forefathers. You remember this?
We will not accept the prophets because we follow our forefathers. So we don't have to do any thinking. All the thinking was already done by our ancestors. Whatever they did, they were older than us, they were wiser than us. So whatever they did must be the right thing. So why should we question it? Isn't that the thinking? And if you question what your parents did, or what your grandparents did, or what your great-grandparents did, then it's disrespectful. It's disrespectful. You shouldn't question what they did, you should just follow it. Ibrahim alayhi salam is actually, if you believe in Ibrahim alayhi salam, then you will never be this way. Because his entire life is about asking questions that gets him in trouble. He never stops questioning. Does he question his father? Yep. Does he question a king? قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. He questioned the king. He questioned his father. He questioned his society. He asked questions that got him in trouble. Ibrahim alayhi salam will never accept an answer until you provide him evidence, until you give reason, until it makes sense. Ibrahim alayhi salam is a pure thinker. He's a thinker. He will never take anything at face value. If you and I are the legacy of Ibrahim alayhi salam, then we can never be honored. We can never honor that legacy until we become people who do what? Who think. Who ask questions. Who never take things at face value. Who explore and explore and explore and explore and explore. Who never say, we do this because our parents did it. We do this because their parents did it. Whether you are Muslim or not Muslim, by the way. Whether you're Muslim or not Muslim. Everything you and I do, our definition of right and wrong, our definition of what we must do and what we must not do, what we accept and what we don't accept. Ad'u ila Allahi ala basiratin. I call to Allah with eyes open. That is the legacy of Ibrahim alayhi salam. Never accept anything with eyes closed. Think, think, think. Ask, ask, ask. If you don't understand something in the religion, ask people who know more. And when they give you an answer and you're not satisfied with their answer, you tell them, I am not satisfied with your answer. I need better understanding. You have not only the right to ask, you have the responsibility to ask. You have the responsibility to ask. And this is what we must pass down to our children. This is going to be my final point. It's not about Ibrahim alayhi salam. It's actually the conclusion of all of this. When the ummah stops thinking, and when the ummah stops passing down the legacy of thinking, then the worst thing happens to the ummah. The worst thing. Then the next generation is Muslim only because their parents were Muslim. That is the worst thing that can happen to the ummah. Because then, the only reason that a child should hold on to Islam is because his parents were expecting it. You know, we're living in a day and age where families are very separated and children live a very independent life from their parents now. They go to college, they go to university, they get a job, they have their own life. Isn't that the case? And when they have their own life, you'll notice the vast majority of, whether you're Buddhist or Hindu or Christian or Jewish or Muslim, it doesn't matter. You'll see most cases, the parents are religious and the children are what? They're not religious. And they say, well, when I used to live with my parents, they used to take me to church every week. My father used to take me to Jumu'ah every week. But now I don't live with my dad, I'm in college, I'm free. I don't have to go now. I don't have a reason anymore. The reason was my parents. And when they go back for vacation to their parents' house, then they go back to Jumu'ah again. And then they go back to college and they're free again. Isn't it? You know why this happens? Because we did not teach our children how to think about Islam for themselves. Why are they Muslim? Why must they accept Allah? Why must they accept the Quran? Why must they ask intelligent questions? Our religion is not a religion where you just accept with your eyes closed, we just follow it. No, 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 no. Ibrahim alayhi salam didn't even just ask people. Look at the legacy of Ibrahim alayhi salam. He even asked Allah, Rabbi arini kayfa tuhyil mawta. Master, show me, how do you give life to the dead? How do you do that? He even asked Allah. And Allah asked him, Awalam tu'min, didn't you already have iman? Didn't you already believe? قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. No, that's because I want to satisfy my heart.
Allah is teaching us through the legacy of Ibrahim alayhi salam that we should ask questions until we satisfy our heart, until the heart is at peace. You must explore, you must think, and we must inculcate thinking into our children. Unfortunately today, even religious education, Islamic education is not about thinking anymore. Memorize these surahs, learn how to make wudu. Here's the time to make salah. Done. Your tajweed is good? Done. Kids memorize Quran, that means he's already got a ticket to Jannah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. This child has memorized Quran, he's reciting Quran, but not for one day did he think about a single ayah of the Quran. How can that be? How can we be the religion? He's reciting أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا يَعْقِلُ. He's reciting, why don't you think? And he never thinks. You see the irony in that? You know? مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. This kid is leading Taraweeh. We're celebrating this child has memorized Quran. He's leading the prayer and he's reciting the example of those who, when they hear the call of Allah, it's like they're hearing just the calls of animals. It doesn't make any sense to them. And he's reciting it and he doesn't understand it. This is a tragedy. This is an absolute tragedy in this ummah. And it has to be undone, and this generation will have to undo it. Because wallahi al-azim, you know what is attracting people towards atheism? What's attracting people away from religion? I believe in science, I don't believe in God. There's all these people now. Why? Because they say, well, science, you get to think. In philosophy, you get to think. In atheism, you get to think. When religions don't want you to think, maybe other religions don't want you to think. Our religion is based, rooted in thinking. It's rooted in thinking. And that thinking, that critical questioning, that exploring, that is actually the legacy of who? Ibrahim alayhi salam. We always talk about the struggles of Ibrahim alayhi salam, but we don't talk about the thought process of Ibrahim alayhi salam. We need a bunch of Ibrahim alayhi salams in our society. People who question. They don't just accept what's around them. He was the only one who asked the question. He had no family support, no society support. Young man got himself in trouble for asking too many questions. But you know what? That is what we have to revive. That's what we have to restore. Eno, yes, Salam TV. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. byolina okukola obeere steady. Funa pin ey'enjawulo. Tukozesa nnyangu okuteebereza ng'olunaku lw'amazaalibwa go, ennamba ye y'essimu oba ennamba eziddirira, era tukozesa pin y'emu ku akawunti ez'enjawulo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga nvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Honey, omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly.
Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial year 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Buli taxi, baasi, bodaboda oba kirole kyolaba ku luguudo bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza gimu olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi ne biroole ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist duuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. The Ministry of Health informs the public to remain vigilant against Ebola virus disease. Symptoms include diarrhea, vomiting, abdominal pain, fever, and body weakness. If you or someone you know develops these symptoms, seek medical attention immediately. Protect yourself and others by avoiding handshakes and unnecessary physical contact, washing your hands regularly with soap and water, or using an alcohol-based sanitizer. Cleaning frequently touched surfaces and avoid direct contact with infected persons' body fluids like vomit, stool, sweat, and urine. To report a suspected Ebola case, send an SMS to 6767 and type alert, or call the toll-free number 0800 100 066. Report early, protect lives.